Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegere wanje ndowooza kaakati ndagiriraako kuba ndi mukuba ndi Kwentebe road kati olina kuyisa ekisubi kati woyisa ekisubi ewaddako yekitala ku 15 ntuuka ekisubi then ŋŋende ku 15 ekitala awo nga ku 15 ku bodaboda ey'okubiri kumu kansooke ntuuka awo ekitala ku 15 kubiri sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina siku bino by'okola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino by'okola mwana gwonnina byotunula byankuba Hello? Tuyisa ekidda ku Nabinoonya Beach. Mukwano lindako kyembuuza ntuuka kubanga waliwo gwembuuza nti ku 15 ekitala 15 yewa naŋŋamba ntuuke ku mafuta ga moyiro simanyi era wendi amafuta ga moliro gali waggulu olina okuddayo wansi okudda wansi ekyemmanga kitegeeza ati kwe okudda emabega okudda emabega olaba wansikwatakyero bwe tudda emabega omanyi owali Savio owali kyero ogende emabega muyita kyero kati mba mwakayisa kyero mugenda kulaba ababodaboda ku mukono ogwa left bwe bataabeewo nkuba yinegenda ttonya nti baba tebaliiwo enkuba egenda ttonya ndabira ku kyekirala waliwo kati nzirayo ngadde e Kampala nvudde wano ku mafuta ga moyiro kati nvuga nzira Kampala mugenda kulaba ekikuba ekikyamaku nga kikufulizu waliwo ebipande bikyawo kati obudde buno nzirayo situuka ku Kyannabinoonya ekyannabinoonya tekituuka oba ovaayo ku mafuta ga moyiro ekyannabinoonya tekituuka bwe manya nvuga nga omuntu ava Entebbe nga nkomawo kati mpisiza Savio Junior School kati genda otuuke ku Sheero yennyini kuba olumu omuntu agamba Sheero ng'ate mafuta malala wakati ndaba Kyeryo Petrosite Sheero sinnagiraba
Nenga sina wendabye sheero bannange. Mukwano tuli ku lw'entebe. Anti kati ekisubi lwayiseewo ku Savio. Savio ngiyisizza nga nkomawo ngadde e Kampala. Bannange. Savio olina kudda eno olina kuyita Savio ng'ova Kampala olina kuyita Savio n'okira ddala n'okkiriza. Bannaaye onzise luno oluguudo lubi bwe kyoba omanya kwe ndi mu kuvugira nga neetala bwenti. Mukwano mbadde mmanyi nti Luli nkugambe n'okugamba nti ndi ku Savio nong'agendera ddala. Kati ndaba gundi Uganda Police Force Kisubi. oli mabega nnyo oli kugenda e Kampala oli mabega olina Anti era nkimugambye nti nzira Kampala nong'amba vugira ddala. Bwe tukugambye nti Kisubi Beach ate n'otatugamba nti eri maaso. Kati kannoonye wenkyukira. Bwe kyomanye enkuba etonnya ate luno oluguudo olubi ate envuga ate njogera naawe. Kati ndagirira ng'ondagirira ebintu ebituufu. Kwa buli budde ndi kwetooloola bwetooloozi. Kati ngenda kukomawo era kukyuka bupya. tokokyuka olyoke oyogere nange. Halo? Kati ntuuse nnyabo. Nvuga ng'ava kati e Kampala nga nzira Ntebe. Kati bisa Savio ovugira ddala oyise Savio okkirire. Okukkirira kyeki si kwe kusigala ku nveeko noonye ebikkirira. No, sigala ng'ojja Entebbe ku mmenyi. Kati era ngenda maliza nkomyewo ku Moiro luli gy'oŋŋambidde mbu nabuze. Mbadde ndowooza nti oli ku masika g'eno waggulu ng'olisizza ekigere Nabinooni. Kati mpisizza poliisi Kisubi. Mugira ddala oyise ku Savio. Okyali wala. Kyeza ne Moiro ne namuyisa. Wali? Nti n'amafuta ga Moiro n'agayisa. Ojagayisa. Kino kivuga kitya oba apaala bupaala bupaazi. Ye nga bw'ayingidde kukuba gye Palamba. St. Savio Junior ndiyisizza. Mugira ddala ojja kusanga amafuta amalala amafuta agali ku mukono gwo gayise. Anti ye Moiro. Okkirire obenga addamu okulingalirira akatono. Aha, Moiro Energies. Ndiyisizza luli bwe tukyukidde. Kati nsanga kyekirala wayogedde ku Sheero kuba eri emabega yonna. Kati ŋŋamba nti kino kirinaanyewo. Kati otuuse ku ba boodabooda kigenda e Nabinooni otuuseewo. Ekigenda e Nabinooni. Waliwo aba boodabooda waliwo oba n'akanyonyi oba kanyembe. Wano si weekitala. Kati anti agambye tetugituuka ale tugirengera. Ŋŋamba kye mba mbuuza wano gye ndaga mukwano. Kati wabuuze ku kigenda e Bukandekande. Waggulu kuli awo waliwo boodabooda. Obudde kwenda esooka ku mukono gwo naye kugudde. Anti yagambye siisa Sheero kati. Sebo gyebaleko. Gyebaleko bambi. Omanye ekigenda e Bukandekande. Ekigenda e Bukandekande. Bambi. Temunatuuka wali ba boodabooda. Anti mukwano aba booda enkuba etonnya gooza weba etonnya basigala ku kkubo. Bambi ate newasewufuulira tebujja mu kikuku. Ate n'eno Sheero gye watugambye tetugiyisaako tulaba gitugiriko. Tewomba mugiriko muyiseewo ku kikyama ku mukono ogwa
Mulabeko ekigambo nabinoonya. Kisubi hospital. Ekibadde kiweta kibaddeko Kisubi hospital. Waliwo ekipande kya Kitala Secondary. Omukono kiguno oba guliye? Guli ogwe. Obudde e Kampala. Nyanza se. Babalazeewo? Katukyuka ate bukeera tuddeyo. Bagaye ku mukono kwe tuli kati. Si wewe wali upande. Kitala Senior Secondary School. Erigenda ebukande kande. Yebaleko ssebo. Lyo erigenda ebukande kande. Kali tweyanze. Okay. Ngaga mukwatale mutuvaako. Asonze nga agamba nti tuwe. Kaakati wano tujja straight kuba tuwese. Wava muwese wamusanga kamera. Kwe tuli. Wamusanga Kamera n'emiti gy'amasannyalaze. Mukwate ku mukono ogulya. Kati wamuyisa ku kyaki y'Abakatuliki. Waliwo nga mumaze okugisa n'ennyumba eri mu bikomero ekyo, waliwo ekyambuka kyemwambuka nakyo. Tusange kyaki y'Abakatuliki eri ku kkubo. Eri ku kkubo eriri eringi babalagirire ne mukutte ku bwazi. Omudiyisa waliwo omuyisa n'ekyo ekizimbe ekiriwo ekiri mu kikomero waliwo ekyambuka. Eri si yekyaki. Kyaki nga naye tennaggwa bulungi. Akamujja kusanga akakoona akasooka ojja kulaba mu maaso gaako ekoona eddala nga waliwo gundi twatu transforma temunnabaako gikuukako kubanga omugikuukako mwambuka bwambuki. Wano kale just twaba biyumba byanku. N'akabirabira nga naye munda mulimu ennyumba. Wamusanga transforma mwambuke bwambusi. Kati wamwambuka mugenda kuyita waliwo kakuwesi n'edduuka muyise nga mwawose okwambuka. Mugenda kusanga ekikomera bwekibbeerako bwekiti ku mukono gwa ddyo. Kati amaka gaddako tegali mu kikomera, waliwo obuyembe, waliwo omusene. Naye waliwo n'obuli ku kyengulu. Mujje muyise kyaki eri. Kyaki endala. Abalokole. Yeeno kati si gye tuliko. Tulaba akapande. Kozi ogawe wali amapeera ne emiyembe wali mu maaso. Kati worship harvest tugiyiseeko. Mugire ddala mu kuteero eno waliyo ekkoona. Waliwo akakoona. Waliwo n'obugaalaagaala ogenda okutuuka ku kakoona akasooka. Kajjambo jajja. Balungi abeeko akakubo okalabye.
Bannaayo olabye n'akawewo jjajja kajjambo. olaba olayinza otuuse kitomuleta nawumanyi ekiraba Oba zino buno busi bwe bukajjansi. kati kati olujja luno olusibemu amayinja lino okuwulira emmotoka Wano ate nga wendaga. mu lujja luno olusibemu amayinja luliko akagulu towetaawo tojja kuwetawo olyoka eriko wali mu maaso opakinge wali owandikenga Junior jangu olabe. Kati kye ngenda okukola kansooke ngende nkyuke lumu nzire ko ne wano bannayo ekiyinja naye maaso waliwo ewagazi kale jjajja era nkulabye ng'oli jjajja ng'ate munnange oliawo ndabye ng'eŋŋamba kati jjajja olagawa ogenda gula bwanda oteeke mu kimu ka rediyo agafumba kale kankugulireyo akanyama jjajja linda nkugulireyo akanyama kati munaye tojja kunzijjukira ne naakujjukiza naye kankugulireyo akanyama tunaabiraba kijja kuva ku mutima tekijja kuvaako jjajja n'akanyama eno kali ku mmeka kati ennyama tajja mujjukira jjajja byali byadda muleke togoberayo naye mune twazanyirangawo weno nenkulabanga n'akanyama ka mmeka kati kati ebiri jjajja eno nga bakabaseera ffe tukagulago mu kitundu kale zizi n'ebiri jjajja tofukamira nze alina ofukamira jjajja kati zino mmeka luno naluyiga olulimi olususu lumyufu jjajja agambye talaba n'omutwalo olaba ate omutwalo gw'omweruyeru naye wano jjajja wali waka kati obeerawo wekka ekimbeerawo nzekka oluusi nebandekawo nzekka naye kati kiro ejaba nnyingi gulayo kahaafu kakumala nyinjo esente egula ekimu ombuulira muno mulimu ebintu nga 10 byogenda okugula ogenda kugulako kinaki ne sowaani ogenda kugula sukaali ogenda shoppinga sukaali nyanya erina biki konna kuno sukaali nyanya butungulu muceere byannyanja byonna biri kuno mmere kati kanyongereko kale oza sukaali anti nze njagala akanyama okalye kati ogenda genda ogula ebiri ebirala ebitaliiwo ate oleme ekkalye njagala ogambe nti muzzukulu wa gwe sijjukira nzize ne mu luguudo oli mwana wa Mariya naye mwana wa Mariya bannange jjajja ono bambi alina wano alina mouthpiece ono alina mouthpiece jjajja gamba nti mouthpiece ono anti byoyo kati kwata kati muno temuvaamu kiro ebbiri eza sukaali Bikira Mariya nyabo akola ebyamagero kankati ekimpawudde eri okitegeera nenkitegeera eno nsigadde omwana agoberedde azze nangobera nagoberera nakomya ng'oyimiridde wa maama Sanita nemugamba eyimiridde wa nti wa maama Sanita naye wano okujja sikigobye naye teyatadde mwana wa Mariya kyogaa jjajja wali nateekako emisinde ogobe mu motoka mugambye nti genda olabe emmotoka eyo gyeraga ani amanyi nti jjajja genda goba emmotoka nakugoba nakutuusa wa maama Sanita nadda nakunyumiza nti eri wali namwebaza ntya aliwa Katonda ojja mwebaza
Katonda kati yakikoze. olagawo wantege Kati ngenda wane wa maama Shanita mubuuzaako. wekupakinga wano Wali anti waliwo akantu katawonye. mukama ngaakuleetedde Waliwo bentwalira ebirabo bino jjajja. yawasa Ate yakola ki aliwa gwotwayira ebirabo yawasa surprise gamba surprise. Nyina mukolera surprise. yesigimanyi Kwe kukwewuunyisa kati ng'eyo gye nkoledde ey'akanyama. ate nga tategedde Kati nawali we tulaga tategedde. Bali bakoleddeko surprise. Ntayi tebakolerangako. kankati omutwalira tategedde Tugenda mutwali ebirabo zino keeke nga tamanyi. Tugenda bagwako bwogwo. ewa mama Sanita Tutwale ebirabo bino. Wali ewali abaana abatudde abagenda otula S4 ne S6. omuwala oli Omuwala wa S4 omulenzi wa S6. Omulenzi yani Jas Abudu. Ba Abudu awo tuuza wano Jas tugende. Anti wenna weesigamye oli mu kaboozi. Simanyi wennaakise neebaza. Kyoko ogenda okagule ng'enkuba tennadda. Ate njagala oddo onsange nga nkyaliwo. Simanyi ojja kuyita nti jjajja Tereeza. Bannange ate n'owange bali omuyita Namazzi Tereeza. Kati anaawulira atya muli muleke mbabuuzi. Abanaawulira batya. Nga tuba surprise. Kati gw'owulidde otya nga akanyama tokasuubira. Ate ndi wa kitalo nnyo. Oli wa kitalo nnyo. Kama nkolera. Kubanga ennaku zino nafaako. Nezuukira. Ne baleeta essuuka. Jjajja ki? Ne bataganjula essuuka zange. Bajjemu engoye bazinge. Baali bagenda kuziika. Naye Mukama nanziza engulu. Bambi. Nala oba yali pulesa. Sirwalangako ku pulesa. Wayitirayo n'omwana odda. Ate nga sitegedde. Namala nakubawa maama Sanita. Okyalina bingi ebyokkola. Yaŋŋamba. Bino nejja sirwali omanyi osinikasinika nnyo ne mouthpiece yo. Jjajja ali siriyasi. Anti bano wamma komedi wa TikTok yaboonoonye. Yani yesimu. Yesimu ebyo bye babeera ku masimu. Ndaba akuba. Olaba akuba bakubira. Kale nedda bonaaba onsanze nga nkyaliwo eddakiika nga 2 wali eri ewa maama gundi jamu togenda kuleeta emwemu olowooza kale bambi tebazikubbako nno bambi agenza aga bannange Mukama akyayogera aka akantu kanyumiranga mu kyalo nga obuuza omukadde nga okay yes jjajja tukulinze anti wali ewa maama gundi nedda ewuwo nja kusiibula nga mpitawo nja kukubira kajjambo kale Okay, mikwano omulungi atulaba program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Omanyi kigansiga nga kimulumya omutwe nga oba muwala waani oba muzzukulu waani bwe bityo. Naye nga tuleese surprise bambi anti surprise ekusanga wonna kati ne mukadde munaaye. Naffe tubadde awo tetumumanya ate tuuto tuzze batulagirira. Ne tumusurprisinga munnange. Naye nga amwe bali kubaako bwe tetuyingireyo tuleese surprise ng'endagiriro mutulabye nga tujja paka wane eno olunaku olwaleero tuzo surprisinga battu candidates omu S4 omulala S6 abagenda okuba nga batuula ebigezo byabwe very soon ate nga babaagaliza surprise katuukewo mugenda mumanya ani agikoze ani yatutumye lwaki akikoze but of course abaagaliza bisinga byereere nyongera obbajjukiza nti amannya yinze Nakawombe Shifa Hope oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 nga naawe tusurprisinga omwagalwawo oba ng'oyagala okwadvertisinga naffe oyita ku ezo ennamba oba weetaaga services za Hosh Fashions era oyita ku ezo contacts. So twalengeddewo dda we tulaga naye tubadde obwedda tunoonya paakingi enaatusobozesa okuba nga tulekawo emmotoka zaffe naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road Najjanankumbi
niya Cobbins Motel gwe wenna mukwano eyandyetaaze okuba nga bakuba ebifaananyi eby'omulembe ennyo ddala. Yes, togenda walala wonna wabula weekwate Hypex Studios tojja kwejjusa. Ng'oyagala ebifaananyi ne videography obasanga ku 0754192434 oba nibasanga ku 0789343802 babayise Hypex Studios. Ate bwentyo nkujjukiza nti Bunga Comfy Homes be bokka mukwano abatuteekerateekera ewaka we tuyinza okuba nga tuwummulira. It's a home away from home. Gwe wenna akomawo mu Uganda okuwummula oba oli within the country genda bugenzi ku Bunga Comfy Homes bali ku 0772461976 0701260881 oba bali ku +16175952751. Nkujjukiza nti ziri fully furnished. Toweetika bitanda, toweetika kintu kyonna, just carry your clothings ogende ku Bunga Comfy Homes. Internet weeri tevaako, wayonjo balongoosa buli budde, wabeera clean, waliwo security. Weekwate Bunga Comfy Homes. Kati katutuuke we tugenda tutwale success card. Zino nno success card mugula by'omulembe fe gye batuweera ebipapula ebiyimba tulululululululu. Ako ka ice cream oba card nazo zayimbanga zityo. Kozi muyimbi ki gwe mwagamba ayimbanga success card? Naye bantu success card. We wish them success in their exams. Omuye abudo omulala yani? Banange noba nga wampadde amannya amukyala. Waliyo enterekeza. Wijja baleko nnyabo. Tujjeeyo. Ewaani? Mba Abudu yewa. Mba Abudu. Kale nnyabo naffe basanga mujje baleko. Kale defanabe Mulale nayiga Fatuma betunoonye. Bulungi nnyabo sibeeta nnyabo. Bajja? Okay. Waliyo katebe akalala. No power. Leta bubiri. Bubiri n'engeri y'akameeza. Nenga tebajja. Babwawule. Ojetanga kuloku.
nti ndabye waggale natumanyi gye tudda naye ne wano wali oke. Wali akameeza. Hello. Bulungi oli otya? Kale ssebo naye gyendi. Gift oli otya? Yagwe nayiga. Kambabe. Nayiga Fatuma. Nze abadde abanoonya bambi. Me looking for you. Bane omulala aliwa Abudu? Disembeza akatebe otuule wano. Sembeza. How are you? Abudu aliwo? Yoli agenze. One. Ban aliwo omulala gwe tutunoonya. Yeye. Mbu tukazze wali akameeza tuleme kuzibira kkubo. Ndibize wano mwana wange. Sina katekamo. Atuyite mu bwangu. Obadde ki bannange? Naye tekannatereera. Gye baliko batutumye ya success. Ani gosubire yatutumye. Tomanyi. Bantumye banoonyanko bambi. Surprise. Kwe kujja mbanoonya. Naffe tubalabye. Mutulabye ani gwe musuubire yatutumye. Mama muto. Simanyi mama muto. Yani eri Mama gift. Alinya. Kozi wamute erinnya. Wamute erinnya ly'ekika yadikozi. Yani? Namugerwa Aida. Namugerwa Aida gwe musuubira. Nze gwe nsuubira. Okay. Simanyi nze. Enda kuba simu. I don't know who sent me, but someone just called me. Nangamba mbaleetere surprise. So, success in your exams, Nayiga Fatuma. Success in your exams, Abdul Wahab. This is nice. Yes, so just sumulula. Jangu na osumule hiyo.
Jasa aliwa njagala eri essimu yange endala. Yes, gijjeemu tumanyi tuggyewo ne box. Yes, so kwata success yo eriyo success. Sosooka oggyemu kaadi osome message. You have what? You have made. May God fill you with His heavenly wisdom to prepare yourself well and to do your exams with unlimited confidence, and may you achieve golden success now and ahead in life. Praying for your success. Okay, thank you. Sikadi. So, katulabe message. As you prepare for your present examinations, this comes to cheer you up and wish that God help you to achieve success in your exams. God bless you. Wish with bright success in your exams. Nja kweli esimu. Twabe nga njikubako. So, nezo success nzibikule. Tewedde. Space. Oh, nyefananye. Nasende. Ono yabikudde dda. Ng'olina obwangu. Ngenza okyuka. Kafaananyiko si kyo. Zezo success. Mukwata content. So kandabe wano. Mukwano kasooke maliriza mukama wange. Katulabe message tulabe yatutumye kuba Sister Shifa, omufunye Sister Vida. Nayo bangambire mbaagala nnyo abaana bange abo, mbaagala nnyo era banyiikire basabe, bayiikire okusaba bakole bulungi ebibuuzo. Mukama abateeremu emikisa, bakole bulungi ebibuuzo, bayite bulungi insha Allah. Mbaagala nnyo. Mukwano ogenda kunsonyiwa ndi busy. Nze banfunira ku imo naye togenda kunfuna. Sigenda kubeerako kati saawa eno mbadde ndi ku mirimu gya mukama wange kati angambye ntwale abaana ku kasaawa okuzannya ate sirinaako data ngenda kuba offline. Ye mukwano essaawa zino mbeera busy nnyo. Naye mbadde nkusaba obinkwatire vidiyo. Baba balemereddwa okumuteeba obabuulire nti maama owaawo e Dubai ye mukwano. Kangende bali mu kumpita. Nabadde mmanyi nti omukazi agenda n'omusajja n'abaana be bokka nze bandeke naye bangambye nnyangwe nange ngende nabo. Kati mukwano nja kunsonyiwa. Sisobodde kubeerako. Saawa eno ndi mu kufuluma. Nga nkusaba onnyambe onkwatire vidiyo byonna nga bwe bitandise ne bwe bikomekkerereza. Ye mukwano nsubiddwa nnyo okubeerako. So yoyo obudde talinaawo budde. Talinaawo space, ali very busy naye nga yoyo yatucontactinga era yatutumye gye muli. Naffe tweyanziza. Ako omuwa obubaka. Amanya gange nze Ssemambo Abdulwahab. Tweyanziza maama muto olw'ebirabo byaffe bino ebya success era tukusuubiza tugenda kukola bulungi mu bibuuzo byaffe ebisembayo.
tukusabira na buwangazi na mikisa boss akume bulungi baleme kutulugunyanga abasinga bye babakola obeere bulungi odde ng'oli mulamu nga tolina kikusumbwa yadde n'ekirwadde. Amiina. Tolina b'otumirako banno b'osoma nabo? Nsoma nabo. Tumira Chali wange Raphael, best friend wange. Yeka gwe ntumidde. Okay. Yes. Musoma lyonna yekka gw'olinayo. Batuwa ebya keeke bangi. Okay. Assalamu alaikum mama. Asubire nti oli bulungi. Sanyusa nnyo tweyanziza ebirabo byaffe. Wozze Mukama akuddizeewo. Mubadde mukisuubira. Otegeerawo era omuntu. Omanya ani akikoze. Naye mubadde muli awo nga temuli. Ndanze wembalabye. Ng'ate naye yabadde anoonya maama. Makyasipira amunoonya speed ayina yayagala omugamba nze ntegeereddewo. Okay. Obadde okyatugamba. Wallahi takuwulidde. Tweyanziza ebirabo byaffe era tukusuubiza tugenda kukola bulungi. Wajja Mukama akuddizeewo. Obeere na bulungi. Ogaane ofuna buzibu bwonna gy'oli. Mukama akukuume. Amannya? Erinnya nze Nayiga Fatuma Gift. Okay. So are you ready for the exams? Yes. Olya nga weetegese. Yes. Because mugenda kukola ddi? On 13th. 13th of October. Munaatula. Okay, we wish you success. Thank you. Olina b'otumirako ku banno b'osoma nabo? Tumirako ba classmate bange bonna. Bestie wange Nakalanda Samantha. Diana, Mariam, bonna mbatumira. Bonna mbagaliza success. Amen. Kale. So. Aliwa Mama. Tozze kwogerako eri abaana neyatutumye. Eri ba candidate ku looli mami ataliiwo kuba bambi ali busy tetusobola mufuna ku ssimu. Ojja bimpa nnoze mbitwale ng'ebiteeke wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndaza kusooka kweyanza surprise eno. Nga neeyanza Madamu Shifa atuukiriza obuvunaanyizibwa. Neeyanza sisita wange muto wange barakallahu fiikum byokoledde abaana baffe. Allah akwongere okole ofunenga. Atuukirize ekirooto kyo ky'oyagala. Era tweyanziza abaana baffe bano okubayiwamu surprise eno. Era namira abaana baffe Abdulwahab Ssemambo ne Nayiga Fatuma Gift. Mbalamira musome bulungi. Munyiikire n'ebitabo mubisome paka kuwulira bubi. Musome Allah abateeremu obwangu mutuuka mu bibuuzo wembaamu kye mwerabidde Allah kibajjukize. Mubikole bulungi twagala wano first grade. Owa new curriculum n'owa old curriculum. Wenna Allah abateeremu obwangu. Muyite bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza naffe tubagaliza bisinga byereere. Mukama ateme ekkubo ewatali kkubo byonna mubijjukire. Omanye ebintu ebisinga oba wabisomako naye olw'okutya osobola okulaba nga omanye osobola okuva mu pepa ng'olina n'ojjukira answers ate ng'omaze evvaayo. Oluusi kuba kutya nno. So katusaba Mukama fiye yereme kubaawo kubanga tebasobola leetera ky'otaasoma. Buli kye baleeta obeera wakisomako. Buli kimu mwe bagenda bajja omwo.
musale keke. Kabalete kakoleza. What can you Kakoleza. Wait. Yes, what I can't go. Yes, wakakuma bacha. Jango kumaka antu manake. Waguruwa. Bana ite. Bana ize bino bya America sijja bisobola. Bambi mulabikirawo nti kapya temukakozesangako. Banayi. Bonna ate bwaki. Gyolaga ogenda kukozesa ki? Ososeeyo. Bambi buje musale keeki. Bonna ogira bwaki. Ne buno wange tobukumi. Aha. Ani asooka? 3, 2, 1, 0. We wish you success. Bawe no mulala asale. 3, 2, 1, 0. Yagadde banaza atayita mbwangu tali kuolo. We wish you success in your exams. Bambi yiraba abagole nze sibaamu. Jamusanga. Time yena ejja. Kale, we wish you success in your exams. Tukusanze nno oli ku bwangu ogenda. Bagambye batya? Bakoze batya? Obadde ogenda mutuma. Ekitegeeza obadde omulimba abadde agenda yitamu. Ate wamugambye agenda noono. Wamugambye agenda ne Shanita. Ne Jamira. Kumbe ngoyagala omukuumire mu kifo kimu. Kati kwako olye ku keeke yo osaavinge. Osaavinge kati n'oli naye asaavinge ku yiye. Ne banno ojja batwalirako tofaayo nnene enzibu. Nnene ddala zino. Faananyi twabufuna. Ani? Abadde mmanyi. Obadde ondabanga. Kati oba oliddeko saavinga abalala. Olieko osaavinge. Kandye kana akatalina IC. Singa babagambiddewo ne mukola ki? Ne mutalya mmere. Nsaya nkozi twetuloba ne onzijukiza olulimi lw'essomero. Mbwe nsaya.
Omugambye yangu ano ne keeke. Bampe kwa iPhone. Bannange abalala mujje muwa abagole wishes bano abalala bano. Mujje muba wishing success. Imwe mujje. Jasondetere ku wipes. Njagala wipes. Bagambye happy birthday. Mujje bambi. Buli alidde ku cake. Ajje wana abagamba obubaka bwa success mu bibuuzo. Bayingidde na buyingizi. Waliwo ne gwenda baawo atannajja. Jamila, tetukulaba bambi, please come. Tubagaliza success ennungi bisomo gyammwe. Thank you. Bato bange wanji mukulu bagaliza success kyemutya bibuuzo ye gift katya bibuuzo ye byangu bijjo byosoma bagenda okuwa nkwagaliza kisinga ate mmanyi ogenda kikuba wabu nawe ogenda kukikuba shanti Bani bakulu bange tusiimye nnyo keeki eno tubagaliza success ennungi beebo ndowooza emikolo giwedde. Yes. The microphone. Okay. Bakakwata bati kale success guys kuba muvudde wala ate nejje mulaga wala kati muyina okuyitawo mu mbeera yonna. Success. Amin. Thank you so much. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Okay, naffe mukkirize abatulaba tubasiibule. Tubadde tucelebratinga Abdu ne Nayiga Fatuma nga tuba wishinga success. Abdu wa S6, Nayiga wa S4. So kitegeeza nti olugendo lwakatandika, omuntu oba tonnamala ate tonnatuuka gy'olaga. It's just the beginning. Lino liba ddaala ate ogende ku ddala bw'otyo. So mwebale nnyo abalabi baffe mwenna mwebale kubaako tubaagala nnyo. Nze Nakawombe Shifa Hope oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Era nga tweyanziza nnyo eyatutumye mami omulungi yani Namugerwa Aida yeddira nno nkimanga nze Namugerwa Aida webale tutuma mukwano lwakuba munaayi tetukufunye naye it's okay obubaka tubutuusiza era ojja bulaba. Basanyufu nga woobalabye bw'otyo bambi musanyuse si kyo yadde ayagala mubeere basanyufu mube happy.
So bwentyo ate munzikirize mbeere nga mbasiibula nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios be batuteekamu ssente obasanga ku 0754192434 oba 0789343802 babayita Hypex Studios gwe wenna yeetaaga okola videography oba photography ng'olina omukolo gw'oteekateeka beekwate babeere ng'ate bakuba ebifaananyi eby'omulembe ennyo ddala ate bwentyo nkujjukiza nti ababunga Comfy Homes batukoledde homes mwenna abadde Uganda for holidays onoonya woowummulirirako nga waliwo security nga internet kweri ng'enguudo simbi otuukayo bulungi ng'oli safe ate wali fully furnished wetikango ezo zokka babayise Bunga Comfy Homes ate nga bali listed on Airbnb obasanga ku 0772461976 oba 0701260881 oba +16175952751 babayise Bunga Comfy Homes katubasiibule banaye bye bye we wish you the best kale okay bye kale katugende obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe ndalimba 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 n'omulungi wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde mutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba neetonya nampakuka lifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemmuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu agenze n'omulungi talaga agenze n'omulungi talaga mulaba mema
nzina ono mwana